tekaliimu kubba kubanga kabalirwa ku kyalo omuntu n'amanya obundu bw'afunye ekirungi ka ku mugongo ejenti wamugamba nti nfunye 5 nfunyewo 2 nfunye 7 naye kennyini aba amanyi kyafunye so ekiva ku kyalo tugenda kikuŋŋaanya ku parish kive ku parish kijje ku sub county then tujje ku tale center we tugenda okukolera omulimu oguli fayina ebyokulonda akeerwengo njagala kebaza tunafunamu ene gap tetunafunawo ene election malpractice bategese okulonda okw'obwenkanya okuli free and fair era ndi mukakafu n'abantu baffe bad hearings ku mateeka abantu bali kakkamu abantu bagoberedde register wano ennyini eruyembe wennondedde tewali muntu atali mu register alooze nkakasa n'ebyalo ebirala ebitwetoolodde munange gomale nesimbe naye n'abesimbe ku bifo ebyenjawulo naddala byababaka ba parliament aba constituencies mbasaba nti bino nga biwedde tuwagire ffenna anaabayiseemu ku kadi ya NRM kituyambe okunyweza ekibiina kyaffe ekye-NRM. Abalondesa ba wano bakeereye batuuse essaawa nga zigenda mu 6 jesita eyakakeerewa bagisoma abalonzi baffe tebaliimu amannya gonna gayiise tubadde tusaba ow'ebyokulondesa atuyambe katuulo tetulina security. Mulimu abantu abaagala okwonoona n'okuleeta empisa embi mu kalulu k'ekibiina nga baagala okulondesa abantu abatali mu register nga ekiragiro kyabadde kyakulondesa abantu bali mu register.